Thank you. Tata Amala. Omwana ono abulijjo tumanyi nti weyava mu ghetto ne muvaamu. Wabula tetulaze sometimes some people provoke the ghetto out of you. Nze sijja kuwakana. So are you trying to say you can get someone from the ghetto but getting the ghetto out of someone is not easy. Manyi, sometimes we always humble just achigamba nyo but don't provoke me darling. Don't dare you. Ngawe nkuyisa bwaba mpisa. You know naffe tubeera bantu nti buli muntu abeera muntu. So Kenzo superstar muntu wamanyi nti buli muntu abadde alaba Kenzo abadde agamba Kenzo tanywa mwenge. Kenzo ye muntu gwomanyi nti takozesa ku sigala. Kenzo we mubeera mu bbala munywa emyenge ne waba bagulidde tanywa mwenge. So naye ng'ekintu kyeyakoze eggulo twagambye yadde akubiddwa naye yadde takubiddwa. It is called provoking the ghetto out of someone. In terms of anger. Anger chamukubye. So ngabwa tuna rating it. Atunyonyo masaka nga yabadde mungi ku stage. Natugamba abantu abamu batu provoking. Tosobola kunjira mwenge nga ddala abantu by the way kimanyi nti buli muntu wa Uganda kimanyi Kenzo tanywa mwenge. And manyi why they do. Bayimbi abatakozesa bintu bikuba. Exactly. Why they do this? Of course because of the history. Jukira Kenzo asoka ayina concert. Kati buli omwa amanyi ne bwe muvumo ya ino kigumira bwananvuma bajja mwata akinga. Why would you provoke the devil out of me darling? Uyo yakubako ne kasuku. Kati there are so many people about the yo Kenzo mukambwe yali aggressive olaba yatimpula ne kasuku. I know. But this is not the person that he is. Actually with this interview I know he's not like that. I liked him even better. He has matured. He's composed. Nenga akugambye mundu atusonyiwa tuva mu ghetto ne twayita mu bintu. So sometimes tosuubira nti ndifalanga bwe neisa kasigalamu people you know kasigalamu muli nti oyo yali sabo Kenzo yali akusangana naye ng'ekirala Jackson abantu balina okumanya nti oluusi ebintu by'oboyiseemu mu bulamu bikuleetera okubeera humble. But it doesn't mean you let everyone provoke you. Actually tekitegeeza nti akantu akutika. You see once a soldier always a soldier. Akantu once a street kid you will always be nebo nayambala n'onyuma. Your history will always define your future. Exactly. Okabeera mweraba omukwato obubi kabauna aboggola kubanga yali aboggoddeko. Nasanyuse nga amupoppodde lwakuba yatugambye nti ali fine. Era waliwo abadde bali ku social media nti omuzindalo bwe yagukasuse gwakubye muntu mulala era nti gwe baba ne target sharp shooter. Let's listen to this conversation. Kuliko ebizibu byakutuuseeko kati katambudde awo manyi abantu baffe bibaamu ebyo naye nga what I can say bantu baffe balina okwefuga bana ffe tuli bantu tuzaalibwa bantu olina omusaayi nga ye onyiiga. Don't provoke me. Bintu by'okuyiikiriza si birungi. Oli akuyiikiriza mbu olw'okuba amanyi gwe oli muyimbi amanyi bantu bajja kujajinga amanyi abantu bajja kwogerera kati but they take advantage. They have that entitlement okutubonyaabonya ne batuyisa mu bintu ng'ebyo. Kuba oli akuta omwenge n'agoyiwa muki mu bintu ebyalabisenga yero something yakute nayiwa kati nze nawadde mulese naye kasita nawulidde nga mpunya omwenge ne nga no way. This is not right. Ekigendera ky'oyo omuntu yabadde aprovokinga kuba nagezaako mukolako research ngambe muntu kyona yagezaako kola ekintu bwekiti. Abantu abamumanyi ne baŋŋamba nti is a hooligan in that place. Ye bamumanyi ng'omuvubuka mbuye teeruma ntama ekamenyo waokwo be batandika bwera be batandika wembera nibanga nti alina ne gyakole mu lufula ye musajja mukozi wa fujjo buli bamulumbye naye ne mbagamba mumuleke. Bamufunye ne mbagamba mumuleke. Yamukutte. Embera jali mali ati for sure mali ali okay yomusuuza jirabe ali okay ali okay nenga nange sali akitinze bulungi ng'omuntu olw'okuba nti nga bumanyi omuntu abanyiza ava mu mbeera ekikolera street senza kunva mukubanga natoba nnyo okitegeera. That's my root. That's where I come from, you know. Nze nakulira mu mbeera gwe kankubulire blood ng'omala okugula emmere enjala yinza okuluma ekintu ekisinga okubeera ekizibu ku street okufuna emmere naye ng'omala okunoonya sente yonna gy'ozigye n'ogigula olina akusanga nagamba mpa emmere eyo
olumu n'olwana nnyo twabeeranga onoyambala essaati emu okumala omwaka olunaku lweweevuddemu n'oyiya n'otoba n'ogulayo akastishaati ko oba ki oli najja nagajjamu essaati eyo kati ng'olina kwerwanako so nyinamu ka self defense ng'omuntu nyinza okulyakitinga obubi but you have to know where I come from. I don't provoke kyova olaba nnuma nnyo nga waliwo amprovoki nze kinnuma nnyo kale ndimu kinzijukiza weekanga noga mbeere kubanga nayita mu mbeera eyo ebbanga ddene abantu bennyini mu show abantu bennyini nozisavuddewo naye abantu bareact nze ne bamugoba ne magaba naye please lwakuba nti kati nze ndiyize they take advantage oli akulaba engeri gye weeyisamu nalowooza oli muje oba okiraba kugamba my character it makes people take advantage of it because nze ndiyize like ndabye I've seen a lot nze ndowooza kati abantu batandika bateekako mu ka distance kuba tubasembeza nnyo ng'oyagala omubongeko omubuuzeeko waliyo abalina laavu nga butuufu weetaaga naawe omuweko kahaaga mulimu omuntu gw'olaba nga asana kahaaga awulire nga mubutuufu ye naye ate mulimu ate bali abakyamu be bagenda okwonoona ebintu byaffe tubaagala tubaagala ng'omanyi omuntu akwagala muganda wange mu nsi eno tuyita mu bizibu bingi naye naye mukama bw'akuwangayo omuntu akwagala mwagale bw'otamwagala oba weeriddeko olukuta kuba oyo abawo nze ekintu ekyantiisizza ye muntu okufuna guts ezijja okuyira omuntu ebintu ku stage. We are not safe. Omuntu asooka okuyira asiti era kati ndi mweraliikirivu nayingiddemu akafiya nenga bantu bano tebetaaga kwewa naye ate mbaagala kati simanyi. But you have big men as bouncers bobera ku stage lwaki bantu batugambye lwaki toba distance abantu tubaagala nze saagala nnyo okusenda abantu mpozi nga kinatandika butandisi naye saagala nnyo ku abantu bano mbaagala kati simanyi omukwano gwe gugenda okunzisa kino ekikubedde Sikate remakabe. Ate nakaba Kenzo namala kimutukako. Tola wanti aliyo namuza. Abana basirika busirisi ne. Agala tunenzo kaka santi sebo first love. Skirt is the deepest. Abajja kaba tubaye tuli musaga marema wina